nga bulijjo eno gavumenti twagimanyira okubaako ebintu byekola ate n'ebissa ku bantu abalala olw'ensonga nti abantu bano oluusi beefuula nti tebamanyi kigenda mu maaso naddala ku nsonga y'okutulugunya BanaUganda. Mwattu ate General Museveni ye yavuddeyo n'abanga akiteeka ku bajaasi oba bayite abasirikale olw'ensonga nti kyabadde kimugudde mu vvi n'avaayo n'agamba nti ye ng'omuntu tamanyi nsonga za kutulugunya lwaki zeyapeninga mu ggwanga erya Uganda, naye ye kyamanyi olw'okuba nti barecruitinga abajaasi bangi n'abapoliisi bangi. Abaana bano buli omu ajja n'enkola ye eya colonial rule era nti bano buli omu ayina mentality gye yajja nayo naddala ng'ayingira amagye oba okuyingira poliisi, era mu mbeera eyo abamu bajja n'ekikolwa ekyokuba nti bamanyi nti ebikolwa ebyakolebwanga abasajja ab'edda mu kutulugunya abantu n'essaawa zino bakyabikola. So omukulu General Museveni ye n'avaayo n'abanga ye akyeteeka ebbali n'akipiininga ku bano abasajja be abasirikale n'abajaasi. So mu mbeera eyo ye n'alaga nti ye ng'omuntu ensonga z'okutulugunya tazimanyiiko yadde ekyaleetedde abantu abasinga okwewuunya olw'ensonga nti emabegakaawo ffenna tujjukira mu kampeyini za Bobi Wine bwe yavaayo n'agamba nti okuba Bobi Wine bamunkubidde bulungi nnyo n'alagira ddala okusiima ng'ate y'omu amala n'ajja ku National TV n'agamba nti ekintu ky'okutulugunya ManaUganda tekikkirizibwa. So bino bizze biraga enkola za General Museveni nti embeera gy'avaayo n'alaga mu public ate si byakola olw'ensonga nti avaayo n'ateekawo embeera eraga nti alumirirwa abantu naddala nga ali mawulire naye ate wadda behind the scenes n'akola ebintu ebiri opposite ku ebyo byayogedde. So mu mbeera eyo kino ekyekutulugunya ye yakibuuseemu n'akidda ebbali n'akirekera abajaasi n'abasirikale bagamba nti abamu oluva mu training zaabwe balowooza enkola ezo zikyakola, kumbe enkola zadda era tezikyakola. Kyova olaba nti abasinga abasirikale batulugunya n'abajaasi batulugunya BanaUganda, naye ng'ate ye n'avaayo n'agamba nti engeri gye bali abangi beetaaga sensitization oba beetaaga okubuulirirwa, naye ng'ate ekiyinza okutwalamuko ku budde. So bino byonna abyogera ogezaako okuuma better image mu international community oba mu bantu abasinga abalaba stories zino ez'enjawulo, naye ng'ate naffe twewaayo okubanga tukuwa updates bwe ziti otegeere biki ebigenda mu maaso naddala ku nsonga nga zino, era nga tugamba nti gwe omupya likinga, gwe atannaba era subscribinga onyige n'akaakade updates zonna oleme kubanga ozisubwa wano ku Pregen Media TV.